nangamba nti waliwo olunaku lumu we bali kubanga yali mayumba 10 ababeeranga n'embidde nnyingi. Mayumba 10 mumanyi ababeera nga bayiisa omwenge. Mayumba 10 abeera abayina ku bugaggeera n'ettaka babanga nadde naabo. Yes. Kaakati omusajja oyo agamba yalinga nyumiza yangamba nti ekintu kyatasobola kwerabira mu bulamu bw'ensi yentiisa amagye gye gali gatiisaamu akaseera ako. Nanga nti kubanga olunaku lumu lwakyala ne bajja ne bamusanga n'abawa omwenge, yabawanga omwenge naye olunaku lumu yali awasizza omukazi we ow'okutaano. Mukyala mugole yalina abakazi 9 naye by that time yali yakafuna bufunyo ow'okutaano yakamuleeta ewaka. Yakamuleeta ewaka. Agamba nti ekintu kyatasobola kwerabirirako ddala kwe kubeera nti nno omusajja ono abasirikale banene bajja balina ng'entiisa bamutiisa. Kati mu kumutiisa ono omuto yali anyirira, namba 5 yali anyirira, yali akyali mugole. Ne bamumujjako ku mpaka ne bamugamba ssebo kati kuba engalo, ne bamutandikako nga yali awakuba ngalo. Nga yali awakuba ngalo. Kakati ate kati okusinziira ku kyekigenda maaso essaawa zinene Uganda, ku kyekigenda maaso essaawa zinene Uganda, ndabanga eno gye tuyise geeni ndabanga etandise okwagala okuzza effugabbi oba endowooza embi mu bantu lwansonga kati tutya amagye, nedda tutya poliisi. Nze gwolaba nasimye ettooyi ku Lwokusatu n'Olwokuna n'Olwokutaano ne bansimira fuuti 3. Kati ngenda okulaba nga njagala zibikkako kuzimbako kisiraabu. Nagenza okubala abalamu awo endowoozo yanziba, omuzimbi yasoose ne ngamba onanziba ningende ew'omuzimbi omulala n'omugamba akola accountability. Nagenza okulaba nga sente z'abala ate zisingamu katono n'ezooli yasoose. Konzo ono naye muyayi naye kanfuna omulala nenfuna omulala naye yagenza okumbalira nga bannange kiri hayi. Kakati n'endowooza nnyo we namaze okumbalira bwatyo nga njagala just zimba buzimbi katooyi oyagala kuteekako obutesiraabu ositule n'akayumba. Kakati nagenza okulaba nga ate awe najiddeyo oyo n'endowooza ku nguudo. N'endowooza ku nguudo ndaba enguudo muziigi zazimbye mu Kampala wano n'ebyalo ebirala ate wofulumamukko Kampala mwantu ate balina enguudo ennungi ennyo. Ogendako Masaka Gulu Jingi enguudo zaabwe ennungi n'okusinga ze wano mu Kampala. Ibanda nagendayo obanga ali mu Nsendala wanyirira. Kati wenva wano eno ku Expo olwaleero essaawa zino eno nina okuddako ewaka ate n'empuliriza eggulu ligamba ki. Tojja kufuna budi ate osobola kugenda mu kibuga olamuza ebyuma. Kati nina okubaako ne gwentumayo assigning, you have to assign someone agenda akikole. Kati ate essaawa zino wenjogerera bali ku kyaki bateekamu siiringi. Ate era siggwaliyo wena bwe watumya abeerewaawo. Natumya abeerewaawo. Kitegeeza ki nti oba Kyagulanyi yayita mu mmundu oba teyayita mu mmundu asobola okubaako n'ekintu kyakola ng'akikozesa ki ng'akikozesa engeri ensi gyetambulamu ngera muzeeyi wabadde ng'akikola. Kozi nze nali nga sinaba kuva eyo buku ya Lwawuna nali sirabanga ku Museveni. Kitegeeza teyatuukayo eyo tatuukanga yeeyo ayinza okuba tajjangayooko mu buntu. Kati we namala okuvayo n'enzira mbukuya mu tawuni nemusanga nemulabakoko. Yali azze campaign? Yali azze campaign nemulabakoko. Ne wamala campaign yakomawo ogwo? Ebyo sibimanyi. Kati mwe kambagazizeeko mwe abatamanyi bayita kubanja kalulu. Kamba semberera bulungi mundabe. Gwe atamanyi bayita kubanja kalulu. Seba akalulu era nawe kyoyogedde kifunyo kisaziza. Arosoka banyiza mukomera. Engeri ezibanja akalulu. Kusiba abantu makomera ne bajjula kibategeeza kikino mu kubanja akalulu. Nti tugende tuyiike ku makubo. Batukwate. Tujjulewo batukwata makomera gajjule nga they have no option. Okujjako okuba mu bantu embooko babatte bagende ku bitanda. Oba bagende ku bitanda n'amalwaliro gajjule. Kati we gamala okujjula awo tufune obuyambi okuva mu bazungu
ababbi bajje batuyambe. Kati nkubulira amazima nze spiritually bino byendaba ebigenda okubaawo after election oluvannyuma lw'omukulu Kyagulanyi nga amaze okulonda yenga amaze okulonda abadda waka tuyinawo nno kankubulire n'okulonda ayina 60% 100% ayinza obutalonda. Chances ezo okulonda ziri ku 60% ayinza obutalonda. So that kyangu nnyo okutya ku makya ne bamugamba ngo tova waka. Kaakati ekyo okulala bagenda musiba. Oba waka oba mukomera. Takirizibwa mukomera. Bagenda musibirayo bagenda musibirayo. Kaakati wamala omusibirayo. Kaakati abalala bagende babanje nga tebalina komandi. Nenga osobola okuta ekibinja okugenda nga tekina komanda. Kati awo wali obuzi. Uganda mwe tuli munsi mwe tuli. Tewakyaliyo bantu basukka myaka 10. Go and vote. Ogende wakawe bake. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde mu guluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Basawo ne banyabo mbaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno Export TV. Mbebaza nnyo abeerako ku podium, mbebaza nnyo ababeera ku shows zaffe ez'enjawulo, abacontributinga, abasupportinga, abatuwa ku advise. Mwenna njagala nnyo okubeera nga mbebaza olw'omulimu omulungi gwe mubeera nga mukola. Olunaku lwa leero ndine Musumba Kango Angel Gabriel nga tuzze okubanga twogera ku bintu bingi nnyo ebiyamba gwe Omunnayuganda, ebiyamba munnansi. Naawe gwe bitayamba, wobanga tebikuyamba bako gwobiwa gwe biyamba. Omayinza ogamba nze Musumba gundi yo tankolera, so bakugobereza link gomanyi nti bijja kumuyamba. Olunaku lwa tulina ensonga y'amaanyi ey'okwogerako, so nsaba amatu gobeere nga ogawagala bulungi nnyo, tubeere nga tusimbula. So Musumba Kango, yes sir, nsaba osooka obuuze ku bantu baffe bano tubeere nga tugenda mu maaso. Abatulaba mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange Kango Gabriel, nga bulijjo nsumba ekkanisa eyitibwa Believers on the Rock Ministries Matugga, ye kanisa ekkiririza mu busatu, Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu. Ekkanisa ey'abalokole, obulokole obwatundiddwa. Ekyo nakyo nyino kiteekako ssebo. Genda maaso n'okubabuuza. So nze mbabuuzaako mwebale nnyo gye mukola eno Export TV. Tukusaba nti gwe omupyaliko nga tonaba kusubscribinga, please subscribinga ku eno channel. Ate tukusaba osharinga video, ate tukusaba oteekeyo amatu obeereko n'ebyoyiga. Ate era nkusaba bifo nga tonaba kwegeziwaza, njagala ojje okusoma kuno okw'ekigezi okwabayivu. Bamanyi okwegeziwaza? Bamanyi okwegeziwaza. Nenga tunaba kwegeziwaza, njagala tukozeseeyo amagezi g'obutasoma. Manyi Bayibuli egamba nti alonda abasirusiru b'ensi okukwasa abagezigezi ensonyi. Kitegeeza nti okutegeera okw'omwoyo okutegeera okusome n'okutegeera okw'omwoyo birina enjawulo ennene ennyo.
okutwalizaamu byerwana kubanga osinzidde eno tosobola kutegeerera eno kakati ate okutegeera okw'omubiri okw'omwoyo kwa mukizo nnyo mu bwakabaka bwa Katonda lwa nsonga nti omuntu yenna wenna omusiru nga mu bulamu bwo nga oli musiru nga okkiriza nti nze ndi musiru sitegeera nnyo n'okikkiriza then wamala okukikkiriza no salendalinga no wanika emikono mu bbanga noga nti kati Mukama akusaba ojje kino tukikole ffenda ontegeerere wesisobola kusaba onnyambe ate ebintu bikwanguira nnyo kubanga okkiriza anti omu ku beesimbye okuba president yagamba nti atamanyi oba manyi nti tamanyi awo yaba muyizi muyigirize naye atamanyi oba manyi nti amanyi yeesiga n'obubi ate ne yeewaana kati waliwo omusajja yansanze juzi nabadde ntudde somewhere nga nsiriikiridde najja n'aleeta akatebe n'atuulawo awo kumpi naawe nemutunuulira ne musoma namala omutunuulira ne musoma nensigala nga ntudde nambuuzaako sebo osiibye otya ne mugamba ndi bulungi osiibye otya sebo kale n'atuula nange nentuula naye n'alaba nga siri ku ssimu ng'atalaba ntudde ng'atalaba nfumiitiriza nnyo kati ndowooza nankwatibwa ekisa n'agamba sajja tyayika wakati kalina kyakutwalayo kali mu kulowooza ku baana be balese banywa buugi kati n'agamba nti sebo ene problem ne mugamba nedda sebo n'agamba ng'osiriikiridde olabika nti olina ebizibu bingi kogwe ne mugamba nedda sina buzibu bwonna actually sina buzibu bwonna ndi fine n'agamba really konze yes ndi okay n'agamba naye yabadde nno omuntu mugezigezi nti njagala kumanya olowooza ki yebuuza ky'ofumiitirizaako nakitegeera kubanga actually kyatutte eddakiika ebbanga eriwerako ng'essimu yange nagiggyeko gitaddewayo ku mmeeza nsiriikiridde kati ne mugamba oyagala kuba nabadde sina mu nsonga yakumulimba era jjukira nze yenza omuntu omu atakkiriza kubalimba enjiri gye mbulira yeeyo kati nadde nyina omugamba nti amazima ge nabadde ndi mu kulowoozaako era ddala nabadde ndowooza nti kyenyina nyinza kikuuma ntya kwogere mu luzungu ago kwogere mu luzungu sebo how can you protect the gain naye nawerekera ekigambo kyeri saidi nze vunde gwe kyoyogedde mu Luganda kyoyina oyinza kikuuma kati ate nno mpadde ekyokusoma ompadde ekyokuyiga kitegeeza nti this man must asobola omusajja ono ayinza okubeera nti protecting our gains wabula nga protecting his gain sijja kikkatiza naye fimu egamba protect the gain protect yo protect my abula protect the gain ate by the way yose noyogera akagambo ako naye ndowooza omwoyo waali kubanga connection ndaba etambula bulungi mbadde ndowoozanga nnyo ku mukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni ye president wa Uganda newoba nga oyagala nnyo Bobi Wine tosobola kimupaatiikako oba muwaayiriza candidate kati abo abana aboogera we batyo kibula abantu twonoonesa ennimi zaffe nemukyamya olulimi lw'amannamwe bakola mu bulungi kati n'ogenda okusanga nti ogamba president ng'ate ebyaddala oli ku candidate kitegeeza olimbye kakati ate Bayibuli egamba nti ekibi kyonna ekinene n'ekitono kisigala kibi kati awo olimbye ne mu constitution bagamba ignorance of the law is not an offense obutamanya musango tekikugisaako nti wayonoonye yes kakati nze mbadde ndowooza nti mbadde ndaba omanye dda maama wange yanyumizaako ne jjajja wange naye sigamba nti bano ab'omubiri ngamba bano bajjajja bange bano abalala abakusuzanga mu mbuga okitegedde abatuyambako mu bulamu no abatuyambanga mu bulamu olaba ng'otambudde nobaako n'abantu kwanze nali musajja mukozi nga nnima nga njoza ebintu nga nunda ente kati nafuna famire nyingi nnyo ezambudamyanga
nga naye wezimbudamya nga ate family yaffe eri uyo munanasi nga ate ngoba nge ebalumba ngebalwanyisa nga bangoba bali gye wava kati awo nga ngende ewalala bwe ntyo kyekivola kati nze nyina bajajja bangi nabamama bangi bataata bangi baganda bange bangi ate kyanyambako kati kubanga bannaye ndi am proud kubanga singa sabonaabona ani yalindabye ku Expo TV ate wandifuza kyoli bloke mala kuyita muliro okufuuka ey'omugaso kati ndi musanyufu nti nabiyitamu ate nange mbiseemu okusomesa abalala byonna byakutwako lwa nsonga yes kati ezo nageyiniza nangamba nti waliwo olunaku lumu we bali kubanga yali mayumba 10 ababeeranga n'embidde nnyingi mayumba 10 mumanyi ababeera nayo nga bayiisa omwenge mayumba 10 abeera abayina ku bugagga era n'ettaka babanga nadde naabo yes kaakati omusajja oyo agamba yalinga nyumiza yangamba nti ekintu kyatasobola kwerabira mu bulamu bw'ensi yentiisa amagye gye gali gatiisaamu akaseera ako nanga nti kubanga olunaku lumu lwakyala ne bajja ne bamusanga n'abawa omwenge yabawanga omwenge naye olunaku lumu yali awasizza omukazi we owokutaano mukyala mugole yalina abakazi 9 naye by that time yali yakafuna bufunyo owokutaano yakamuleeta ewaka agamba nti ekintu kyatasobola kwerabirako ddala kwe kubeera nti nno omusajja ono abasirikale banene bajja balinanga entiisa bamutiisa kati mu kumutiisa ono omuto yali anyirira namba 5 yali anyirira yali akyali mugole ne bamumujjako ku mpaka ne bamugamba sebo kati kuba engalo ne bamutandikako nga yali awakuba ngalo kakati ate kati okusinziira ku kyekigenda maaso essaawa zinene Uganda ku kyekigenda maaso essaawa zinene Uganda ndabanga eno gye tuyise geeni ndabanga etandise okwagala okuzza effugabbi oba endowooza embi mu bantu lwansonga kati tutya amagye nedda tutya poliisi ezimu ku point za tuli protectinga mulimu ekyokuba nti stability and stability okubanga stability okiza mu magye mu ssente kati mu magye okuba nti tebabeerawo mu ntalo teri byakulwanalwana abula emirembe weegiri ng'oli ku shiwadini nti newe ngenda ggulu nsobola okuba endulu ne bantaasa olina kyotategedde waliwo omusajja omu yabadde akozesa statement by the way yabadde nga nze yenyini eyo gyenkozesezza yagambye nti ye taata we yattibwa yabadde pasitani bamuyita Pastor Jackson Senyonga ewaawo ku bypass yagambye nti ye yagambye nti abajaasi ba Amini batirimbula taata we nti era okuva ne kwolwo yasigala mu ntiisa naye gino emirembe gyalabye mu magye ga Museveni tagirabangako bukyanga abaawo okusoma bayibuli kintu kyetaagisa naye okutegeera bayibuli ate kyetaagisa nnyo era yakuutizo ne bayibuli ayinaawe enyiririza yayogeddeko awo ng'alina kabaka gwe gwalifaalingako kati kino kankikugambe gwe ssebo oba nnyabo ampuliriza kangera nonyabo nakatambyako kuba nakawulidde bulungi nga obagamba abo ampuliriza buli bukulembeze okukyuka buba bulamuzibwa gavumenti ebeera muzibwa ensi yamuffe ebeera muzibwa actually abantu abangi batunuulidde nnyo campaign naye obadde okimanyi nti nno ate tuyinza okugwa mu mataba amangi amataba agaki sebeno si January tuli mu January enkuba togiraba buli kiro na misana enkuba egira kati oba kati kankubuulire amagombe galamuze n'ensi tusobola okugwa ate mu mataba ate nga manene ate ebyomubiri nomwe ebiconnectinga bitawo tuli mu kalulu kaffe ka mubiri anti kati akalwani yagamba nti ka mubiri ebyo si bya Kaisaali kiriwo ekiti kankunnyonnyole bulungi nnyo akalulu oba ebyawo kategeere bulungi ate saagala muntu ale bubi naye ngenda kudda ewa Musumba Jackson akalulu bwe kabeera nga kagenda kubaawo mu mubiri eno mubaawo era muba mulaba nti weemuli naye eno mwoyo
wabeerawo emyoyo egiri mu kusasula egiri mu kugula walabye abasumba kye bakoze basumba bazze bakunganye wabaddewo ne sheeka wane mabega tolaba ne sheeka yambadde wano mabega ati wuli wali olaba ku ludda lwa Bujingo ate laba wane n'omulabe yasinkanye oba olaba bano abantu nabagambako naye nze nabagambako olunaku lumu naye mbagamba nti bano abasajja si balabe n'abalabe nebyo nabyo bibakola babikola olw'okusiga ensigo mu bulokole nti obulokole bwa ntalo abasajja sebaagala na musomba batuula yakolako statement n'agamba nti obulokole bwanya tebusobola kukwatagana nze njagala muleete Kiganda mulete ne Ssenyonga ne abakolera ku council amita batya Serwadda nagamba nti njagala Kiganda agende wali ku dduuka nga fena tulaba agule chupa y'amazzi agisumulule agiwese Serwadda waginywa anti obulokole nga butereera anti kati abo yakola gundi etagenda kusoboka enyangu ya kutegeera kiri impossible kiri impossible nga ogiguza ali fena nga tulaba ndiwe bagenda okusisinkana buli omu ali busy ine emirimu gye nga mukolera omubiri gumu nga lwaki temusinkana no bana abantu balaba kuliko yaweebwa mission ey'okuvumiriza obulokole kuliko yaweebwa mission ey'okukola ki nkugambe kuliko yaweebwa mission ey'okuvumiriza obulokole waliwo yaweebwa mission ey'okusaanyaawo obulokole waliwo ayina mission yakutambuza bisiyaga okimanyi nti boyogerako basumba nga yakutambuza bisiyaga no waliwo yaweebwa mission ojukira nti boyogerako basumba oba okyerabidde bwerabizi naye njo ndowooza kati omusumba kamata nti bamwa mission yakulabisawo bibulokole kati golowooza ki essaawa zeneno singa obukulembeze bukyuka ku basumba betulina ng'empagi z'eggwanga zamaze dda okusala eddiiro ne ziraga nti tuwagira sayidi eno kati essaawa zino singa obukulembeze bukyuka golowooza maaso ki ge bagenda otunuuliza obulokole bane kana katubere n'amagezi amatonotono ge tusobola okukalabisa gwolowooza twalabye empagi z'e Kampala oba empagi z'obulokole twalabyemu Musumbani bamenyeemuko oba bajjukira nalabyeko ku Ssenyonga oyo mpagi nalabyeko ku Bujingo eyo mpagi nalabyeko ku Pastor Robert Kayanja eyo mpagi Semawaji nawulirako ne Bugembe mpagi nempulirako Musumba ono bamuyita batya owa Intelligence Council Serwadda ne Sola naye agusamba aguzeeri ani omulala gwe nawulirako awo w'amaanyi Kakanda aliwa Kakande nawe gyali aliyo side ye naye lwakuba ye teyakoze eki teyazze ne Kakande bamukyalirako n'omukyalira ko kitegeeza bamukyalira gyali kakati baleke tubuza mu kakatonotono bagambe nti protecting our gain over their gains bote bagamba ko nti the gain is yours tebagamba ko nti okufuna mu kwammwe oba okufuna mu kwa bagamba naye kati kiriwo ekiti nze mubadde nga mumpulira nga njogera nze omu ku bakulembeze nange benneebaza Yoweri Kaguta Museveni gwe nali ndabyeko era neebaza byonna byakoze kakati naye nina ebintu byenjagala nze kale byesaagala nga nze omuntu kati olabanga essaawa zino Elias Lukwago kujja nanimba nti asaba akalulu nti opposition side talina kasaba opposition side PPF bw'obanga oli opposition ate ng'oli mu kusaba kalulu naye gwe abantu abamu bannayuganda mwetaaga oba kusooka ne mukonkonako ku mitwe sikutegedde kati yakafuga emyaka 10 n'egyo 15 naye nga baagala leeta kifaananyi kyetusuubira okufuga emyaka 2 naye yakowa nakyemalira kati ye Ssekyemalira oli ye Ssekyemalira endowooza ye nakyemalira kubanga Lukwago genze wala kwagali wala ne Kyagulanyi Nambooza ali wali ku kido kya Kyagulanyi kyennyini omanyiyo MP w'emukono mulango gyeko Nambooza naye kakati kambuuze mukama wange banaye muleke muve mutubuulira amazima ddala Bobi Wine yawaga okujja wanajja nava anakkiriza emyaka ebisanje 2 kimu ye wakimu yagamba wakimu sebo tompangula omutima ku last moment Kyagulanyi wazi nze nkubuulira wabanga wakimu
naye bannange ebyaddala we mubeera nga waliwo asobola okataaginga kusaba okataaginga mutuukeko nekyakulanye yatewambika wakimu kuba olaba ne wano ekyaddondo teyafugamu kimu nanti n'agenda ku ntebe esinga obunene infact n'ekimu teyakiweza kuba yajja makkati awo n'agenda ku ntebe esinga obuki ndowooza ye wagivaako agenda kuya Africa yonna naye kaakati agenda fugawo kimu eyo njagala tuveeyo era okeera ku makya nombuuza nti kati kanga okola otya nga nze awulira muli mutima gwange mpulira nali agadde ndabeko ku mukulembeze omulala era nsimba mabega wa Kyagulanyi omanyi Kyagulanyi omuwa lwaki kubanga yaliwo avuganya n'olusaniya waali teri namba 3 nawe teri na namba 4 olusaniya waali tulina se abantu bangi tulinawo mafaabi nati kati tulinawo olusaniya ati sobola genda eyo saidi eyo sobola genda eyo nga nsuula kasuule nga nkimanyi sigenda kukola ki agenda kuwangula naye kaakati nga ebyo byonna tubikola let's appreciate Yoweri Kaguta Museveni kubanga ebyaddala tukiriza tugaana alina kyakoze okusinziira nga ku nsi nga Congo nga South Sudan Africa yonna okutwalizaamu teri watatuuse neri byayagendayoko no soogera byakoleddeyo wabula njogera ku bikolebwayo ku buvuyo obuliyo abataasa abayambako okubulwanyisa okubukakanya awo tuveeyo kaakati nze gwolaba nasimye ettooyi ku Lwokusatu n'Olwokuna n'Olwokutaano ne bansimira fuuti 3 kati ngenda okulaba nga njagala zibikkako kuzimbako kisirabu nagenza okubala abalamu awo endowoozo yanziba omuzimbi yasoose nengamba onanziba ningende ewo omuzimbi omulala nomugamba akola accountability nagenza okulaba nga sente z'abala tezisinga mu katono nezooli yasoose konzo ono naye muyayi naye kanfuna omulala nenfuna omulala naye yagenza okumbalira nga bannange kiri hayi kakati nendowooza nnyo we namaze okumbalira bwatyo nga njagala just zimba buzimbi katooyi oyagala kuteekako buteekisira boswe n'akayumba kakati nagenza okulaba nga ate awe najiddeyo oyo nendowooza ku nguudo nendowooza ku nguudo nendaba enguudo muzijja zazimbye mu Kampala wano n'ebyalo ebirala ate wofulumamuko Kampala mwantu ate balina enguudo ennungi ennyo ogendako Masaka gulu jingi enguudo zaabwe ennungi n'okusinga balala Ibanda nagendayo obanga ali mu nsi endala wanyirira walungi era nkwebaza webali nnyo webali eddala olwekyo naye oli mu kubalaga eri kati naye wetuvaawo ezaani zaffe oba ebyo byaffe ebyabitukolera kakati naye obuzibu bwetulina buli bumu bwokka tubadde tusaba nti oba osobola okutuula ku last moment nga kati nabagamba nti ensi y'emyoyo bino byetangaaza either oli ulya nga balangiridde Kyagulanyi mpozi nga bageze batuula nga tutuddeyo bati nga bagaddeyo bati waliwo leka kamera n'agamba nkuwadde omala oprotecting against zange ngani agamba owekikofiira singa akeera ku makya okulangira nze kino nkikugamba amazima bw'akeera ku makya n'awangula ne balangirira Kyagulanyi nti awangudde akalulu kubanga yaliwo avuganya basobola okulangirira waaga nti awangudde akalulu kiri kyakubeera nti nno ajja kyogera kubanga baba batudde wansi ne bateesa nti ogenda kumprotecting ogenda kunkuuma then ekyokubiri ekirala kyendaba kisoboka ffe muzeeyi tetulina kikubanja nze sina kyemubanja sina kyetumubanja yasuubiza yakikola ebyaddala akoze yatuwa points 10 zonna zituukiriza naye kaakati tulina obuzibu bumu mukama wange oba abantu mwena abawagizi ba NRM n'abawagizi ba NUP n'abakulembeze tulina obuzibu bumu bwe tulina mu ggwanga ng'eggwanga nti twagala kulabako ku mukulembeze omulala ate era tukkirize nze naliko Bukalango nga nakava ku street Bukalango bakatuliki bamanyi nga waliyo omukulembeze nga amuyita Faza Magembe
by that time yali afuga era yatandika ekifo ekyo naye yayina amafuta nga mangi nga gakulukuta nga deliverance n'ebirala bibaayo naye yali amaze ebbanga nga aplanning okuzimba nga byagaana kubanga yali ayina emyaka kyali 8 mu balance mu 8 ye mukulembeze omu mu butambi bwange obukadde nga papa tannafa nga naye tannaba kufa omusajja oyo bwe nalagulako ne mbagamba nti waliwo abagenda okufa abanene mu Bwakabaka buli abagenda okufa nga bafiiridde mu myaka gye gimu naye akagenda nakwezo yagenda ne papa yagenda nga tebanamuziika nono naye ne bamugira n'agenda kaakati kubanga ensolo tegwemu kaakati bwe naliyo yayida ekizimbe kyayagala okuzimba tewaliyo nkulaakulana yadde n'akamu naye nga deliverance zoweziri ebyamagalo bibaayo naye enkulaakulana n'abantu gye baliira nga ne ssente bazireeta naye tewaliyo nkulaakulana nedda era zaaliwo nga tazirya sigamba nti azikozesa asiga nti yali muyaayi nga azikozesa nedda zaaliwo naye nga tayina kiddako tayina ideas kubanga ali akoze eki ye bamutuma kuweereza kyakola tafa ku bizimbe tafa abantu baliwa nenze kasitamba uweereza kiwe kakati tukirize tugaane omuntu akaddiwa kati ate wokaddiwa ebintu ebimu oba tukyasobola bikola kati nze kyenalibadde ngamba nti bwekiba kisoboka mukikole mu ngeri enyangu tuleke gamba nti ate simaya protesting vote simaya tugenda kabanja mugende mutuule muze agende wali balwa kitulo obafunayo wanena akazimba akalala ne bayina makamanji yetuulirawo oba wano mu mahanga president Nakasero wonna basobola kikolerawo anti awo abayina obuvaamu n'agenda eri kasinga abera amaze okukanya abayina okusenga ino sogenda lwa kitula asobola okugenda gulu eyo bamuleke yagala kubanga kati Kyagulanyi naye talina kyatugamba buli muntu era tujja soka tuna wanamala okuwangula akalulu nze nkubuulira kino ekigambo Kyagulanyi ki mu Kimuganda senta mu Muganda kati era ogenda kulaba agenda soka akwasaganya abantu baabwe Buganda then yufikidde babuwimu abantu abalala bajja kujja nze kanko ajja bayita nti kati olaba wobeera nga if the company appoint bakwa appointinze nga ngoyina obuyinza obumala oba oyina okwapoitinga naawe abantu abagenda okukutegeera kakati era kyekigenda okubaawo nti tewaliwo nnyo njawulo era ojja kulaba ba Nubian nga ba minister olabe bagundi nga biba minister of education abatodde bwanya wanasi baganda Nubian iri mu Nubi Lubongo yaweeri no kiregeeza mbadde njogera Mickey Wine badoka abana baganda Mickey Wine ba chairman Nyanzi banyawe batwe ebyo wanamala obikola then nga atukolera nze kyemanyi kiri kimu nti Bobi Wine alabika ali active si alabika kubanga nze mulabako mu America mulabiyeko mu nsendala zonna ali ali active politically kati kitegeeza nti asobola okubaako n'ebintu byakoperi n'abireeta eno era esala yaffe nti wabeera nga ayiseemu nga mukama amuwadde omukisa ogw'okubeera omukulembeze n'abeerako omukulembeze tusaba alekebera selfish atuwe aweeyo ki akere ku makya akola bye twagala naye nze nno kyalaba kyenjagala nze saagala sina kirala kyendowooza nti ayinza okukola ate era sina kirala kyendowooza nti muzeeyi alina kyayinza oyongerako muzeeyi asobola okwongerako talina kyayongerako sebo muzeeyi talina kyayongerako sebo talina kyayongerako era ne Kyagulanyi talina nnyo kyasobola kwongerako kiri awo naye kyasobola okukola anti ebimu ku muzeeyi byagala okwongerako kyasobola okukola ayagala tutunga wamu East Africa tufuke eggwanga limu ate nga yakisobola kati ffe byetwagala kituyamba kyogamba president si abeera first muntu citizen kakitegeeza ne Bobi Wine wabeera first muntu era asobola okutuukiriza Bobi Wine tasobola ate lwaki tasobola kubanga bayita mu makubo ga njawulo batya Bobi Wine byategera Museveni si byamanyi chovola bantu Museveni agenda akankubuuze Museveni agenda mu mundu akube mundu nedda anti uli yakyengezako kuleeta
Chovola nti Amin we yaliko yasobola otugulira ennyonyi yasobola otuletera ente zino ez'amata amangi yasobola otuzimbira enguudo n'ebisaawo by'ennyonyi yabikola bulungi naye ate amagye gaamulema lwaki yali yetategeera byamagye kati oyinza okwesanga Bobi Wine waanajja byategeera tebiri nnyo mu ngeri yakuteesaganya nga bwe byategeera nga biri mu kutereeza wano we tuli wokka. Kaakati nze ebyo bina kyemanyi kiri kimu ndabira ku Rock International Believers on the Rock Ministries Matugga obuweereza bw'ensumba nga nze abukulira nga nze abusumba. Kakati nze kyenkola nze nkubuulira amazima sinawo ati ali awo. Ekisooka nsobola okusaka bwe mbeera wano eno osobola okusakira ekibiina n'abakuli wansi bonna ne munyambako era mbakubiriza nti ombeera nga musobola okunyambako twagala langira njiri ya madda ga Kristo osobola okunyambako noyimira nange mu nsonga y'okugula ebyuma kati sawa zino yeriko twagala gula ebyuma nga bya kasente akawerako biringa milioni 3.5 osobola okunyambako nonkubirako ku simu yange eri 779 300 41 2 eyo obwero ntuseeko direct wonyambako kiba kinkolera naye kati wenfuna sente ezo nyina ebintu ate byesikyalina budde bugenda byenyigiramu kati wenva waneno ku expo olwaleero essaawa zineeno nyina okuddako ewaka ate nempuliriza eggulu ligamba ki tojja kufuna budde ate busobola kugenda mu kibuga olamuza ebyuma kati nyina okubaako ne gwentumayo you have to assign someone agenda akikole kati ate essaawa zino wenjogerera bali ku kyaki bateekamu siiringi ate era siggwaliyo wena bwe watumya abeerewaawo natumya abeerewaawo kitegeeza ki nti oba Kyagulanyi yayita mu mundu oba teyayita mu mundu asobola okubaako n'ekintu kyakola ng'akikozesa ki ng'akikozesa engeri ensi gyetambulamu ngera muzeeyi wabadde ng'akikola kozi nze nali nga sinaba kuva eyo buku ya Lwawuna nali sirabanga ku Museveni kitegeeza teyatuukayo eyo tatuukanga yeeyo ayinza okuba tajjangayoko mu bundu kati we namala okuvayo n'enzira mukuya mu tawuni nemusanga nemulabakoko yali campaign yali azze campaign nemulabakoko ne wamala campaign yakomawo oba ebyo sibimanyi naye kyengeza ala batulaba ero it's my ye gundi yange ye interview yange esembyeyo nga tugenda okuyingira mu kalulu naku tusigazo baziri 3 baziri 4 nga tugenda kalulu then mpozi n'ekirala ebyo nabyo tubyogedde ne twabadde tutandise n'ensonga egamba nti abasajja bano tutandise okubatya ate bwe tubawo omukisa ogubatya bagenda tukuddamu bakole ebyamini byakola kituufu kubanga bw'obeera ng'omutya nze muzeeyi wali ampa example yaŋŋamba twali tutya abasajja abo nange babanyumiza nti abasajja balinga walinya mu katawuni wali mwenna mweseka ne mutuula oba okiraba kati ffe kyetwabadde tusaba abakumaddembe bambi musigale nga mweyisanga baganda baffe nga mubadde ate tusaba mukyuseemu n'okukyusaamu okusingako ekyo kiyinza obutasoboka mubadde kisoboka bano abantu order what is order wamanzi njala obeere n'okutegeera kutono gwe bawadde order bano boolumba baganda bo kale gwe tojja kulumba wali baganda bo naye omusirikale omulala alina order ajja lumba wali abantu baganda bo kakati n'olw'ensonga eyo nze badde nsaba nti kino ekintu tukikwate n'obwegendereza tukikwate n'amagezi tusobole okubeera nga tubaako ne wetutuuka mbadde ŋŋamba bamaama ne bataata abatulaba nti tukwate n'obwegendereza ensonga zino eno batumanyi nti bano abantu baffe bano bantu baffe bantu ba Mukama newankubadde nga abasumba abalala bavuddeyo ne bawaayo obulokole oba ne bawaayo abantu baabwe basumba kugaba bonna era banaye abantu kyekiva olaba ffe ku Believers on the Rock Ministry tetukkirizawo ndiga muntu oba oli ndiga genda twagala kumanya ndiga endiga tuzisiba ku ttale eri busuma tugenda kuva ku mulanga guno ne yuzo bibiri ekisookera ddala walayoko ku interview z'omukulu Kyagulanyi watu andibanga vitulio tuwaga nti sawa tugenda kubanga tuli yawo naye nga gwe tuwagira ye nga yabivaamu dda
yavudde natugamba nti wala mubuuza nti kati kuba sikwe gusoosa waba bamubuuzako nti Madowa oli available wasini yamubuuzako nti osubira nti akalulu kasobola okuleeta mu president nagamba akalulu songa kali kasobola singa ndi president so n'olwekyo tuli mu lutalo kati recently nakunga 3 nye mabega yadde ku interview munagamba nti wayagambye nti tembikwasa Kyagulanyi mu byesigaliza yagambye nti nebo tunawangula nga tuwangudde n'obululu 10 ku 10 Museveni agenda kwesera obuyinza bwe era ddemu afuge kati kyabategeeza mu statement naye era naawe ekyo kiraba bulabi kati nganze Kevin omumanyi mutabani wange mumanyi bulungi then nyina omukyala wange awo Olivia Namubiru nga bebagabula emmere golowooza bayinza osooka gwe osobola okubagamba nti aye nasooka mu muwe tekisoboka asooka mu muwe muganda wange ng'ate bo tebana kukuta bulungi kati nze mbadde ngamba kino ensonga yakukkiriziganya na muzeeyi anti kati omukulu wakola statement bw'ekyo naye abanga tugamba temutawaana kugenda kulonda kubanga twamba tetugenda kuwangula kati tukole tufune magezi malala ekyo kintu statement eyo tekuma omuliro mu bantu nze kale kyembadde nze kyengamba abantu okusinza kweyo ensonga nze mbadde ngamba nti fenna tugende tulonde tumale tweddire waka waffe tutuule tetubeerawo ku polling station juzi nabaddeko kubanga wamma lwaki nagenzekeyo gye basomesa gye balondera wadde nga tugamba nti constitution etugamba we have to stand 20 meters kati nengendako obadde batrainingira we balondera omanyiza sitala kutuula wano neba nga sirina appointment nti waliwo omuntu ajja ngereyo mu bifo ebyenjawulo nengendako ku nguudeyo nengendako mu bifo gye basomeseza ebintu bityo kati natuuse nga bali mu kusomesa abaana abo bagenda okulonda sagamba nti constitution ewa abantu order kuyimirira 20 meters away nti yes n'abagirayo olukoba olwa mita n'apimamu 20 meters ekyaddala nga tupima 20 meters oba tolengerayo wetubanga tuli wano ku 20 meters ziyinza okuwera nga omaze okusalamu ekkuba eri anti kati nze mbadde ngamba nze byonna byonna nga bikyali awo nze mbadde ngamba nti yes tulina okunyigirizibwa ate tulina okwesigalizaamu kali nti oba teri bukulembeze butava eri Katonda bwe kiri ekyo tulina okijjukira nga buli lunaku ng'abalokole oba n'abatali balokole mwenna mukimanyi ekyo then bwe mumala okukimanya njagala oddemu otunuulye famire ffe tulina ebyokwogera bingi tulina points zetusobola okwogerako essaawa zino eno n'oziraba n'ozitunuulira naye munnaye tubalamu nti bwe tuzoogera ki ekigenda okuddako abaana baffe bagenda sigala ogikasuka mu bantu gwe kikulekawa kati ebimu tubireka naye we tusabira abantu ne Uganda yonna nti bw'omala okulonda akaluluku simanyi obaawo tuba tubatidde ate nga saagala tubatye abantu bagambe ekituufu gwoli musumba bakusindika kulungamya bantu so sikubagamba kibasanyusa tobagamba kibasanyusa bagambe mazima bw'omala okulonda gende wakaawo kubanga teri mukulembeze agenda kubangula kalulu amalajje ewo akugulira emmere n'ebirala tekiriyo abaana bo we banaakira ku makya ne bakusiba oba n'ofa ne bakulinya n'ofa bagenda okubonaabona nze nzijukira we nafunako obuzibu ne bansiba famire yange yasaasaana mukyala wange yakolako mu bisikuiti ng'asomba nga siringa bu bisikuiti nga mwaka 7 olunaku ng'anoonya 10 kyakuliisa abaana olunaku lwe nali siriiwo so awo ensabira mwenna abatulaba nti Uganda wano Uganda mwe tuli munsi mwe tuli tewakyaliyo bantu basukka myaka 10 go and vote ogende wakawe bake mwebali naye batono nnyo ate abatono abo tebalabika so kati anti kati ngambe kikulu kyandibadde nti tosobola kubanja kalulu ng'omaze okufa tosaka banjiza mu komera tosaka banja ng'oli ku kitanda so kati wandibadde mala okulonda kati mwe kambagazizeeko mu abatamanyi kye bayita kubanja kalulu kamba sembere na bulungi mundabe gwe
atamanyi bayita kubanja kalulu seba akalulu era nawe kyoyogedde kifunyo nkisaziza arasoka banyiza mukomera yengeri ezibanja akalulu kusiba abantu makomera ne bajjula kibategeeza kikino mu kubanja akalulu nti tugende tuyike ku makubo batukwate tujjulewo batukwata makomera gajjule nga they have no option okujjako okuba mu bantu embooko babatte bagende ku bitanda babatte oba bagende ku bitanda n'amalwaliro gajjule kati we gamala okujjula awo tufune obuyambi okuva mu bazungu ababbi bajje batuyambe kati nkubulira amazima nze spiritually bino byendaba ebigenda okubaawo after election oluvannyuma lw'omukulu Kyagulanyi nga amaze okulonda ye nga amaze okulonda abadda waka tuyinawo nno kankubuulire n'okulonda alina 60% 100% ayinza obutalonda chances z'okulonda ziri ku 60% ayinza obutalonda so nti kyangu nnyo okutya ku makya ne bamugamba ngo tova waka kaakati ekyolokulala bagenda musiba oba waka oba mukomera akirizibwa mukomera bagenda musibirayo bagenda musibirayo kaakati wamala omusibirayo kaakati abalala bagende babanje nga tebalina komandi naye nga osobola okuta ekibinja okugenda nga tekirina komanda kati awo wali obuzibu kakati balayizanga wayise emyezi emeka bangaki banga liba mu between days and weeks I think days kati mugenda tebayisaawo banga lituuka mwezi mugenda kulaba nga waliwo okulangirira ku lunaku lw'okulangirira tetugenda ekyomanya ku lunaku lw'okulangirira kale kambabulire amazima ekyewunyisa nti tugenda kakuuma wano nga bakalonda bakajje mu maaso gaffe kamala ennaku nga bakyakabala bambi bamwagala okugira mufukamire wansi mwegayire omukulu nga muna ireetayo gw'oleeta omutwe bafunayo gwasobola okukwatako bagende bamwegayire nti mukama waffe tuyambe oleete gw'oleeta omutwe naye obeera ng'oyagala kufiirwa baana bo kufiirwa bantu bo weiwe kukubo kati musumba nga tuva ku nsonga eno kankoze gye twatandikidde wagambye nti obulokole bwe baatunda musumba ani yatunda obulokole thank you webale nnyo omanyi bannamawulire oba abantu abatula mu interview sometimes muba n'amagezi agoyinza n'okulowooza nti magezi ga mwoyo oba kituufu simanyi oyinza okugalowooza anti omanyi omwoyo teri amupima atasobola kati nze nsobola okubeera nga enagidde wano eno nga gwe kimanyi bulungi ndi musumba naye nga njogera mubiri okuva enagidde wano omwoyo wamugambye sigalako ewaka ate gwamugamba enkola zo ze zimusigaza ewaka nagamba ono kamwesakunyumizaako nali nkola prophecy deliverance ng'ekyalo kyonna nkutteyo bakiramba nzikirira ntambuza bigere siina wadde akagaali neza boda siziweza bulungi nzikirira awo ntuuka ku kizimbe ky'amatu ga shopping center bagamba waguwazewo omusumba wa luminati oli ayina amaanyi awe tugenda ffenna naffe ku sande tugenda era kituufu ku sande bakeera bukeezi ne mbakola mu deliverance musumba wa luminati waali wali ne mbakola mu deliverance anti deliverance amanyi buli wobeera ngo gadoteka siga moyo gaderuka luminati kati olaba buli wobeera ngo ina amaanyi deliverance oba nga omwoyo mutukuvu akutambulirako you become a powerful kati ekiva mu powerful abantu tebakyalowooza nti waliwo ebyamagero bisobola okukolebwa tebakyabikiriza ebyombu katonda akyabikola nga biva eri katonda kati balina kugamba nti omusumba wa luminati azze kati ate nze onakiwulira nti ate tugenda kujja olwa stand naye ayogera mu magezi kati mala okukiwulira ekigambo kiri bagamba ayina amaanyi kannange kyenakola naddayo waka kusiiba amaanyi geeyongere ku sande bansange nga nzijjudde era kituufu bwe kyali ku sande nabagenda okujja nga nnyongedde kujjula nga ndagula nga webayiika nga onneeyagalira ku njiri n'endula n'okuduula genda maaso kakati kina kye kyanjigiriza ekyo kati wayita ebbanga nga naye connection yange spiritual tekyaliwo
Kwogezako kubanga ayogera ne mukama amubuuza tokyawulira bulungi wakuddamu takyaliwo sigino tokyakwata nayita n'emyezi ng'esatu n'ekitundu nga nsumba ekkanisa naye nga tomuwulize yakutuma simuwulize yamu naye ng'okyasumba emyezi 3 n'ekitundu kakati nja mbuuza nfukamira wansi nga naye nga binsobedde mukama wange mbadde njagala kumanya ki ekigenda mu maaso tokyayogera nange olinga eyangoba ku mulimu mukama wange Yesu yayogera eddoboozi nga ndiwulira bulungi nnyo ngera nditegeera bulungi nnyo ng'eddoboozi ly'emmanya eryampita naŋŋamba nti kango mu njiri yo sikyalimu ne mu kanisa yo sikyalimu nimugamba lwaki mukama wange naga kubanga okola kuteesa kwange kubanga nasooka nenfumitiriza nga siiroga nenfumitiriza senda sibba sirimba byonna wabyenenya nabyenenya naye nga ntandise kukola wiru yange kwagala kwange ekyo kyekyali kimujje mu bulamu bwange otambulira kukwagala kwo natambulira kukwagala kwange okyakola byakugambye okole bwetereevu olaba ebiseera ebisinga obungi abantu bangi nnyo bakola ebintu nga kwagala kwabwe naye kati katuddeyo ani yatunda obulokole ogambye obulokole bwe baatunda mu New World Order mu New World Order enkola empya eriwo eyensi empya nga ogatiddemu eno 5G network plus AI nga naye bonna bakozi b'amagombe ne Illuminati bakozi b'amagombe batuula wansi kino ekibiina ffe tumanyiiko bino eno kubanga byajjanga bitandika mpolampola nga bitambula nga kiremererwa nabagamba nti ekisanja ekyakavaako kyali kya Bill Gates nga beegassiwamu ne Papa Francis omugenzi kati Bill Gates ne Papa Francis bwe balemererwa ne bayimusa Elon Musk ne Papa omupya Elon Musk ne Papa omupya bamalirize bali kye balemererwa kakati okuviira ddala ku mulembe nga Katonda tannatuma Kristo mu nsi walingawo ekibiina ekyabeerangawo ku nsi nga kirwanyisa obulokozi nga kirwanyisa abantu okudda eri Katonda nga kibatwala enowa mu kuzikirira enensonga yatandika n'olunaku yali Ssaabamalayika weyagoberwa mu ggulu n'asuulibwa ku nsi ne basitaani be we yatuuka ku nsi yayagala okukola ensi ye oba eggwanga lye kati mu kwagala okukola ensi ye oba eggwanga lye yatandika okufuba nga bw'asobola okuzimba obubinja obugenda okumuyambako azi nga we nagambye nti ku lwoko waliwo ebintu byesobola kwenyigiramu nga nze nga nyina funayo abalala kati nga okubuulira enjiri ya ground nze sibuulira njiri ya ground kati aye tulina emizindalo gyaffe egibuulira ground kakati tusindika abantu ku ground ne bayimiriza omuzindalo mu bustensi obwenjawulo oba mufe ebirimu abantu ne bayogera enjiri nga balanga nti bannange mukkirize Yesu Kristo era tulina ne self desire zaffe zetugenda nazo mu njiri newankubadde nga tubuulira njiri nti bannaye mulokoke mudde eri Mukama Katonda tulinamu kali akagamba nti mujje ku Believers on the Local Ministries tutongere okubasomesa ate nga that is the world yensi oyina okuba rifaringa ate nga batuufu tosobola kubuulira buulize mutima mugamba kati genda ngutadde olina okubako omusindika ku training tuba batuufu awo era nze nkyera nnyo kyogerako n'abantu bange abo ne bagamba ati kati musumba kati amakulu g'enjiri mbadde manyi tukufuna abantu tweyongereko ne bagamba yes twagala okweyongerako naye leka Mukama akole okwagala kakati ffe tubaliza tubagamba mbadde manyi oyina bagamba nti ubanga okkiriza Yesu wala kumutegeera bulungi ani gukiriza janguko ku camp tongere okusomesa anti kati kino kankikugambe sebo nze ensonga yokka lwaki nyinza okulifalinga ku lwoko lwa nsonga nange muli munze nza kkiriza nti kyenkola kyekituufu bwe kiri ate ewalala watono wemmanyi naye era nyina wemmanyi oyinayo okugyomanyi wadde nga watono nti abana eno basumba baaki bamazima naye kakati obalamu muga nti womala okulokoka genda ku kanisa ekuliraanye osabe
ngoyinzo musindikire ewa nabbi obulimba ate nekirala abantu baagala miracles kakati awo nomaliriza ngo mulesi waneno kuki wano wenyine wena wosingo kweka kasanti watufu kati ate omaliriza nga gwafuna mu benefits ne yasinga ofuna mu omulaze ekuwo lyobulamu butagwa ntero kibagamba abantu abajja ku Believers on the Local Ministries be bazungu bange abajjawo be basama bange era bana abandaba ne bansupportinga yemwe bagagga bange nzija nenderivalinga message yeggulu eyobaka bweggulu ne bangi nya batagitegeera kati bwonyamba n'ogitegeera nze nfuna omukisa ate muggwe muggulu nfunayo omukisa kati ate n'okuyita muggwe kenyenyini nawe nkufunamu omukisa lwansonga anti kyawandiikibwa nti tojjanga mu nnyumba ya Mukama ngalonsa era tuyigiriza okuwa ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo ate kakati tukusabidde n'omukisa ogufunye ne sente ozirinda kitegeeza ogenda kukola ki ogenda zireeta kati ate Katonda tajjangako mu church n'azinoona n'azitwala era nze Kango Enjogabbi eri tulina ekitabo kyaffe tetuwandiika mu management ndaba we nagenzo kisomamu nagenzo okulaba nga nze asinze emirundi gyonna okujja okusayininga out kati Bayibuli egamba mazima gali tufuula abeddembe no ate ezingejo kogeddemu nti nga gwasinze ati nze sizirabako tezinkwata nakwezo sizivunanyizibwako yadde n'akamu naye wagenza okutegeezanga mu kitabo gwe agenza okutegeezanga mu kitabo ozazze Pastor Angol yasayininza out emitwalo 10 emitwalo 5 emitwalo 2 newe buza nsayininga sawa mbeka nzisayininga nga kituufu nzisayininga omanyi lwaki kati omwo mwenzija nosanga system nga nnungi omwo mwenzija nendi asebo ne sifanjalo oyagala nfe so ina kufa mujja amafuta akakutambuza jolaga nojja ko wano ku expo n'ogendako ebyenjawulo ne wenzi waneno ku expo nende kawo kadata nawe no kawo kadata kugamba ina kusayininga wali mu nsako kakati tuwebaza mwebali nnyo mwebali eddayo tu supportinga bebasaba mwe basama bange mwe bazungu bange era Mukama abampeera omukisa saba ayongera okugaziya ensawulo zammwe gwe nga wali ompadde n'ebiba 5 n'okiba 10 abulanga yakukiwala mutima mulungi nkusaba Mukama akuwa omukisa ate nammwe abakwata data wammwe banange kyemmanyi kiri kimu nti mujja genda muyiga mpola mubeereko ne mutuuka nammwe mbasabira bannange Mukama akibabalira okubeera omukisa kudata w'obuseero omuntu n'abanga agira n'agamba ne kanzu leero ndabe ku musumba kangu ne time ogimanyi n'akadde nini anti omuzungu agamba time for money anti bwekiri time kakati obudde ze sente kati wobeera ng'otwata obudde bwo nsaba Mukama ekyakikubalira okubeera omukisa naye ate nkusabira nti mu bino ebigambo bye twogera bambi oyigemukko oyawule omanye nti gye yena gyeri n'eggulu gyeriri omanye nti ekikuweesa eggulu kwe kwenenya ate ne weesonyiwa ekibi n'okireka baako kye weesonyiwa kakati kanzire kuba n'abasajja nga tumaliriza nabagambye nti nabadde ntandise nga mbagamba nti waliwo abasajja abakwata abakola mission ez'enjawulo ng'abamu bakola mission za trending sakisiyaga nga kasita owuliranga bo kye baweebwa kyokka nga basumba nga naye gwe mulimu gwabwe gwe baweebwa kati kye bakola kyeki abamu ku bo tebabirya kubanga nabo bakimanyi awalungi we wali ye ng'omuntu aba takikola kubanga kimanyi kibi naye gwe omanyi omukyala mulungi nnyo era gwe ng'oli eyo nga osiyaga mukazi ku mukazi musajja ku musajja olina ky'omiisinga era nkwegayiridde comeback akomewo kakati ekirala waliwo abantu abo nga yaweebwa mission eyo naye nga basumba era basumba bano bebasinga nnyo ziweebwa kati buli bwe baddaawo ne basikaŋŋana omuguwa ne bagamba nti ate musumba gundi asiyaga musumba gundi ansiyaze musumba gundi ansiyaze owulira nti tebamukwata musiba tebamuggyaawo wabula emisango giri bamwogerako bebasiba kakati banene aboogerezeganya balina bo kye bayisaawo nti abantu baffe batandika okusigibwamu ekintu ekyo kati ng'abaana baffe abato batineja bajja gamba naye watiza ebisiyaga kambiryeko mpulire atandika okunoonyereza
kugamba engeri nyangu eyokutunda ekintu kyo eyokutunda ekintu kikube mu bantu okyogerako baberenga tekisi kinene mu matu gaabwe nd'oyogera ku kisiyaga tekikyakola mawulire mu matu gaabwe kakati abo babeera bamaze okitunda kakati awo okubiri omusumba omulala wagambye waliwo gwe baleeta okuvumaganya obulokole kati oyo ye takoze akola nga bw'asobola okulabika nga buli musumba ajja ku nsi kuno aba nabbi wa bulimba buli abanga avaayo ayo temumuwuliriza abanga nabbi wa bulimba afuba nnyo alina media y'amaanyi TV radio n'ebirala asiga ensiga eyo nti abasumba ba bulimba era buli musumba azze nange kenyininyini omupye akajja kimbuyege nange ndi munabbi wa bulimba nawe akikubako nti oyo mumanyi w'ematuga oyo naye nabbi wa bulimba takinkubangako ye. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. naye ate abantu baneeno abateekamu mentality nti buli mulokole abeera nabbi wa bulimba. Sokoleke okyogedanga kugamba nti gyali already omusumba oyo nkugambye waali alina ne media alina ne TV yabadde omu kwabo nga ekyamanyi kyasinga okukola kugubya abantu nti buli ajja oyo mumulabe nga nabagamba eriiso lya Kristo litunulidde Uganda n'ensi endaleeza kakati baagala mugobamu na Uganda afulume kakati bagenda okulaba nga ngeri ki nga balina muvunza mu bakaisaali abayina obuyinza mu gavumenti kati bajja kyebakoze ekyokugenda abasumba kyebakoze ekyokugenda ne badda wa president ne badda nga nabo bakimanyi bulungi nnyo kiriza obogaane bamwadde n'ebyawandiikibwa nno ebimulaga nti ye mutuufu alina okufuga ggwanga nga bya yero ebyawandiikibwa babijje mu Bayibuli si bya yero bakubangezaako bino nyano binyimbuze let me tell you ebyawandiikibwa si bye bigenda okufuga eggwanga eno mu byakaisaali sebo bade manyi omusingi gw'ensi kuzimba ku byawandiikibwa kankubulire oyo omukulu w'ekigambo kyagambye nti batta taata we yagambye taata we maama we oba taata we bajjajjaawe naye nga kyomanya relative we teri bukulembeze butatta kubira ddala ku mulembe gwa Ibulayimu era mu kukyusa kuganya kw'obukulembeze nabagamba nti waliwo abagwa tuli mu kwagala protest vote gye mwagala omukulu yakitugamba nti ensi egulwa mirambo egulwa mirambo naye nkakasa ogwe gujja beera ntebe oba magere ye nga gyekwese nga gyalinga mulamu nnyo ye tagenda beera mulambo kati gwe weugenda obeera omulambo nga yali ntebe oba magere kakati wegendereze then ekyokubiri gwampuliriza njagala otunuulira ekifaananyi ki omusajja ono kyazimbye kubanga ye bano bakitaffe mu mwoyo abasumba baffe bajjajjaffe njogera ku basumba ababadde ku kampeyini z'omukulembeze omu abasumba abasinga abanene babaddeyo nabo bakimanyi akuze nga bo bakuze nabo bagendere kati ate mmwe nammwe abasumba mukuze genda ate muleke nga abaana tebakyali mu kunoonya butukuvu na butuukirivu ate mutuzimbidde ligase omu yayimira n'agamba nti nzimbye ligase njagala muleete ssente tuzimbe ero Pentagon tuzimbe ligase yagamba njagala ndeke ligase musumba atala okusibula yasiba Rozi yasiba ate kati atusibire ajja kubuza Pentagon ojinako bloka ati nedda bambi tuyina mukyala wange yawaayo 10,000 yagamba ne oluba 10
Nena Pentagon njina ketafari. Ate nange nasabirawo ko. Nasabira ibanga dene nange. Era nga tusonda. Sonde tafari. Aha. Niwe navaayo. Yana weleza ku mobile money. Atera kankubulire. Mu basajja abamu kubanzimba mu kigambo. Alozias Bugingo. Niko omusajja inenjiri ya ddala. Oyo omusajja inenjiri ya mazima. Era tayina nnyo bukuusa nti ataatuuke yakole mu bwati ataakuweereza takisini mankisa doogwe. Bugingo kyakola akyogera nti akikola. Aha, kati Bugingo kyayina nze kyemutegeerako musajja mugezi nnyo wabula mu kamera ng'ayiyayo koloba ng'akoma mu kamera naye nga nze nkwagala kubanga mukama yatuga sumagenda maaso nekiwadde njigotomuleke naye bambi nze ekikulu kya byonna nzawo kawo nabakwatidde mu mistake kati bongo bakuze kati fe abaali badde basigala tulaba Kayanja Kayanja yalwana nnyo bulokole okujja y'omu ku mpagi luwagaza tugamba nti oyo bulokole yasimbawo okugulu aha nga yalwana naye kati wamala okulwana kati ayagala ataatuleke wagendera atuleke ng'ate naffe tulwana tuddemu tuzimbe obulokole bupya kubanga alisa busudde sana busuula ate atya ali mubasimbira mirandira atya ayagala gendo kyogamba kale yes siganye kati ffe kankubulire obukulembeze bonna tebutambula na bukulembeze bwa kanisa obukulembeze bwensi tebutambula na bukulembeze bwa kanisa. We have to be behind. Tubaleke bo bagende maaso kubanga kankubulire okkiriza obogaane ogenda kusumbaani ogenda okkiriza obogaane gwe kenyini waliwo obukulembeze obugenda okutuddamu butufuge kati ate ekkiriza obogaane ekanisa ye yino okugenda maaso ekanisa yino tambula obani afuga yino tambula mbadde ndowooza nti gwenga gwe omuntu omukati nga nze nange nnyina gwe mmatira gwenga omuntu so singa ekanisa kubanga omusumba kakati nyinamu mu kanisa abaddipi nyinamu ne ba MP nga 6 abesimbyewo n'abaliko nga 6 mu kanisa oyinamu kuba olusaniya abo nsinga okwa sinaba mulabako anti abo bakuliya kati abo yivo ino bagala bakulya mmere era zo n'olusaniya totwawula nange bambi naye lwakuba toyina nsonga lwaki talina nsonga ze yabadde kumpa zimala kutuula ku lusaniya naye wanazimpa singa kumwa bulungi budde n'ekye manya zirina okulya si wabi nange nkwagala then mbadde nze ndowooza nti gwe koli a big picture ngo osigira bangi ekifaananyi nali badde ndowooza nti ogenda kubeera n'oyo gw'oyagala ku mutima gwo then oleke n'abantu bakole okusalawo kubanga main y'olwokuna tugamba nti Uganda esalawo ku lunaku olwokuna bannaggwanga tuli mu kusalawo kwanakolaki kati otandise kudda eno oli mukulembeze kati singa eno gy'ogenza agwa ono gw'ogenda ono addako agenda kutunuulira ati atagenda kusimbira nkokola kati awo kwe kutunda obulokole nabaga nti mbadde njagala abatulaba tugenda basiibula naye tulina part 2 kiri mugazi wa bugazi kino ekintu kigazi wa bugazi kwegamba kati nkusaba gwe abadde atulabye story eno obutakukalubiriza oba kuwanvuriza bintu tugenda kudda mu story eddako era musumba agenda kuba tubuulira lwaki batunda channel zaabwe nga baziguza ekibiina ekimu basaba ne banyabo tulabagane bye bye. Export TV to the world.